kutegeezebwa Sabbiiti ewedde nga bwe wali amaka agamu agasangibwa mu Mulawa Zone Kiramu Municipality mu Wakiso District. Mu maka gano abatuuze okuvaayo okwemulugunya kukyava kumala budde nga tebalaba yalinga akolanga getman ku maka ago amannya magambo era nga n'essimu ze tezikyayitamu okumala emyezi nga 6. Kino kyabeeraliikiriza okutegeezako poliisi mu kitundu era poliisi ng'ekwatagana n'abatuuze nga kwotadde n'abakulembeze mu bitundu basobola okutuuka ku maka gano ne bafuna engeri gye bayingiramu era twasanga nga magambo ono yali ali mu maka gano. Mu maka gano twasangamu nanyini maka Nsimbe Ronald Bob abasinga bamuyita pastor. Pastor ono mu nnyumba eyabadde abeeramu n'abaana be 2 n'omukyala we ne balamu be abalala 4 nga kwotadde n'asikaayo ng'era bonna kigambibwa yabagaana okuba nti no bafuluma ekibangirizi kino era emmotoka eyasangibwayo ng'eyali emmotoka y'ewaka yonna yali yatalagadda nga n'ebifo ebimu tebasobola na biyingira era ng'ensonga gye bawa nti yafuna okulabikira okuva eri omutonzi we gwe tutamanyi n'amutegeeza nti tebalina kufuluma kibangirizi kino mpaka Yesu bw'alika. So era abantu babadde babeera mu maka gano nga tebafuluma ng'era buli ayingira ne bano abalamu be twategeera nti no baali bazze kukyala tebaddamu kulabika nga bafulumayo. So embeera bwetyo bwebadde era tusazeewo muggulako omusango ogw'okukuuma abantu ogw'okukuumira abantu ewakawe mu bumenyi bw'amateeka era nga tujja bba tulondoola ensonga eno tugitegeere bulungi. Tuyinza osanga nga kidiinidiini kipya oba nga waliwo ensonga eziri mu batawaanya mu mitwe. So okunoonyeza kukyagenda mu maaso naye ng'abaana bo banunuddwa tukyali mu nteekateeka za kulawa tufuna ab'enganda abalala abayinza okuba nti babalabirira. So tujja batubawuliriza